Abavuzi 39 bagenda okweta mpaka za Kabalega Rally ez'okugenda mu bitundu bya Hoima ne Masindi okuva ku Lwokutaano luno nga 22 okutuuka ku Sande nga 24. Empaka zino ezigenda okulongola ennaku 3 abavuzi bagenda kwetoloola sections 11 kyokka nga 10 ku zo ze zigenda okuba ez'akaasammeeme. Mulamwa gwaffe ne Uganda Tourism Board wakubira omulanga bannayuganda muveeyo gye mwekukumye eyo mu bukuukuulu mu mayumba gammwe mugende Kabalega mulabe kiki ekifo e Bunyoro. Omukulu Kabalega ayina ebyettendo nnyo bye yakolera eggwanga lino muzira mu bazira mu ggwanga lyaffe lino erya Afirika era nga we twogerera n'ensi z'e Bulaaya bamusomako naye twandyagadde bannayuganda mugende mulabe kiki kye yakola. Empuku ze yasimanga we yasookera waalinga watya yalabiranga ddala n'aga nti no Abanyankole ab'eggulu abaalira mwenna tuli bamu kitole ng'eggwanga yakikola atya. So kyetwagale tubatwalire rale yamwe eno mugende mulabire ddala ekiri wansi eri. Empaka zino za kuvugirwa kilomita 27 okwetoloola ebitundu bya Bunyoro eby'enjawulo. Dosman Oki, Pulezidenti w'ekibiina ekifuga omuzannyo gw'emmotoka z'empaka mu ggwanga agamba emmotoka zino za kubunyizibwa ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo wansi w'emirimu egy'enjawulo okusobola okuyamba bannayuganda okwekulaakulanya. Ate yakwasaganya emirimu egy'ekikugu mu kitongole ky'ebyobulambuzi mu ggwanga Stephen Asimwe asiimye ennyo omulimu ogukoleddwa ba FMU n'ategeeza nga kino bwe kigenda okwongera okutumbula ebyobulambuzi mu ggwanga. Si bantu bokka ab'e Bunyoro abagenda okubenefitinga mu mwetabo guno. Abantu bangi bajja kubanga bava wano e Kampala nga bavuga nga bagenda mu bifo ebyo ku Hoima Road. So buli omu agenda kulaba nti afuna mu ssente. Naye okusinga twagala okutangaza Abannayuganda bonna baleke kubeera wamu, mufulume, mugende mulambule, musanyuke, mufune bakwano bammwe mu bifo ebirala. Ate tugenda kulaba nti tukola ne Federation of Uganda Motorsports kulaba nti buli kifo kya Uganda kigenda kubeera n'omuzannyo guno ogwa Safari Rally. Geoffrey Galubega omu ku bavuzi mu mpaka